bobiwine avudde mu mbeera ku bintu bya kazibwe Bashir oli muli wankwe gwe yatutunda bino tubireese ate ebya Simbi okubeera nga appointinga sheebah mbuye yaleetedde okubeera nga ate babagaana okudda mu masomero ne stories endala nnyingi nnyo zibeera wano wokkaako Clarity Source 256 ne kwaniza gwe omulungi atugoberera ne gamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubeera ng'otwesiga mukwano gwe eyakasooka okulaba video zaffe tukusaba subscribe notification bell gitekeko olw'ebya information obeere nga obitukwasa kubanga tweyama okubeera nga tewegaba mawulire nga gali ku ba celebrities bo tujja kubeera tugakutuusaako nga silonzezza yadde n'omulundi n'ogumu katusooke tulabe bobiwine bwe yagambye kazibwe Bashir. Tetwakomaawo basebo ne banyabo omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu abantu olukwe be baganda era nga bakitwambaza munnange ti abaganda bali bankwe nezireeta amongi mukyala waake na UPC n'agitunda tezakomaawo nezireeta maama mabira n'agitunda tezikomyawo n'agenda n'agula mawo pulezidenti wa kibiina babaffe abona abaganda beeyo nga balina enkwe nabo. So njagala bategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu yagula aba UPC n'agula aba FDC n'agula aba DP muba mukyali awo. Njagala bategeeza nammwe mennyini aba NUP, in fact naano wennyini we tuli basebo ne bannyabo. Kino si kye kitebe kyaffe, si kye kitebe kya NUP kino. Eno constituency akiikirira wa kibiina ki naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano. Kale nno basebo ne bannyabo njagala obategeeza nze nyina endowooza nti abantu ba ghetto mutegeera era nyina endowooza nti byembandaba nammwe mubiraba naba muyinza okuba temubiraba naye nga mubirenge. Kale nno temulinda ŋŋanze kubagamba nti ono abatunze mukole bwe muti. Omuntu yenna ali ebigambo bye, omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapootinga nakyemalira oyo goba toninda kubulira mulundi mulala. Eyo ngenda kujjayo kutwaleko ku Saidi ya Fati muganda w'omugenzi radio ate nkutwaleko ne wa Daniela. Daniela wetuba tumwogerako tuba tugededde ddala mba mayanja munnange ejjukira omukyala Daniela y'omu ku bavuddeyo ne balwanyisa ekintu mukuluwizo kye yakoze naye twabadde tuli awo okusinziira ku posti omukyala ono gye yakoze nga yagamba nti abasinga kwabo abaafa omukulu AK47 ne radio baafa lwakubeera ate ki baali mu bintu ebyo eby'amasanyu ennyo n'ogamba bannange lwaki ate tubeera tetubiva mu wizo sagala naawe yuno ne bulamu bwo mu ngeri yemu omukyala wamukuba kyokka muganya okukkiriza mwongera kukweka bukwesi tuwulira n'olugambo nti abaana mwabawamba musobole obbeera nga ate mukola ki musobole obbeera nga mugaana abantu abalala okubeera nga bamanya amazima ntwagala osokomye ekintu kya violence omukyala lekerawo omukuba era I stand n'omukyalo n'omunange twabadde tuliawo muganda w'omugenzi amanyikiddwa nga Miss Fati oba muyite Fatuma munayo n'avayo n'agamba mulekerawo okuteka muganda wange bintu bino olw'ensonga oyo omukulu bwizo azenga akuba abawala ab'enjawulo ne muganda wange nga tannaba kufa ate y'omu ku nsonga lwaki yatasanga abawala abo olw'ensonga omukulu oyo muze gw'okkuba gwagulina oyo omukulu yagezaako n'okunkuba naye era muganda wange yaliwo okunsevinga n'agamba mukyala Daniela ebintu byammwe ebya famire mubyogereko nga mmwe kubanga ffe tukyalina obulumi ne tukyanyolwa olwa muganda wange temwefuula nti neera bwizo akubye mukyala wo olw'okuba alina depression olw'okuba muganda wange yafa oba olw'okuba radio yafa oyo omukulu mizeije kuva dda mu mubonerezo wabeera yeetaga bonerezebwa oba wabeera yeetaga kutwala mu rehabilitation mu mutwale wabula temutwekwasa ebigambo byabadde bingi nnyo mukwano naye nga ye kyagumiza agamba ye muganda we bamugye mu nsonga zino lwa nsonga tewaliwo ekikwataganira nakyawizo okukuba bakyala nga tuzeeko ku Saidi y'omukyala winnienwagi munnange jjukira bamugoba ku Ministry of Internal Affairs nga bo bagamba nti omukyala ono yayambadde bubi era nga teba entertaining muntu yenna ayina nyambala nkyamo munnanga abantu ab'enjawulo nga mulina omukyala Sheila Gashumba bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku nsonga eno gatulabe Sheila kyagamba.
If she was wearing patra shorts, then maybe. Guys, it looks like patra on a square shirt on. Let me tell you, if you go like to Turkey, right? If you go to Turkey and you're moving from Istanbul to like, let's say Antalya, like the island, people are in shorts. It's airport, summer. It's summer. Do you understand? If it was a white person wearing the same outfit, trust me, they wouldn't have told them to go back. Yes, I'm not being racist, but it's facts. It's facts. Twasobodde n'okunoonyako ku taata w'omukyala winnienwagi naye atuwe ensonga z'alowooza ku ky'okubeera nga muwala we ate yagobeddwa ku Ministry of Internal Affairs for Clarity Source tugoberera paka ku muntu asembayo kati obe taata wa winnienwagi ku nsonga zino. Ate nze ekintu kye neewunya kiri ekintu kimu senga yabadde muzungu nga yayambadde gawiri bandibugobye kubanga naye gyagenda mu muzungu alina byakoppa era bwabikoppayo nze ndowooza ate ayina bireeta mu Uganda tajja bireetireri bwagulayo akambala ayina kambalire kubanga ennyambala ye egyo mirembe gyabwe emirembe egyaffe gya gomesi nja muwa gomesi atambuleko nayo musobole okubeera nga musanyuka. Inga tukyali ku nsonga z'ennyambala omukyala Cinderella Sanyu yavuddeyo n'agamba nti Queen Sheebah ye gwe nsonga lwaki tetugenda kuddamu kuyimba wagenda ku ssomero ng'oyambadde bubi ate nga ekintu ekyo si kirungi kyokka weewuunya abantu abasinga bagamba Cindy ayinza atya okugamba Sheebah nti ayambala bubi ekintu kino kiyinza okubeera nga kyewuunyisaamu kubanga bonna ennyambala terina wanene nnyo weyawukanira naye ffe nga wetumanyifu aba Clarity Source tetwogera bya njonjo we talk with clarity. Njagala nkuwe evidiyo eno Cindy nga gumiza nti nze nkakasa bulungi nnyo omukyala oyo Sheebah yamenya amateeka g'essomero ekyanyizizza abantu ba ministry okubeera nga tebawera abayimbi bonna obutaddamu kulabikirako ku ssomero lyonna nga balina ebivulu bye bayimbayo oba giyite party. Kankuwa side eno ya Cindy ate gwe ogendawo mu comment section tuwayewayeemu ku bonna ani yandigambye munne ku nnyambala olowooza ki ku nsonga y'ennyambala eno kamukuwe Cindy. Tewali client gwofuna n'atakugamba kyakwambala. Almost every client abasinga abagenda kugamba abantu bange baliwe bati bange bakadde oba batookola bwoti. Kati nange nze kyenewunyonye kyasookera ddala is how did the school, the headmaster, the teachers, how do they let such artists okuba nti avudde mmotoka mulabye n'abayitamu nti mulabe nga bw'ayambadde n'ajja nawa that entertainment to the children. So nkivumirira first of all from the school, you can't let that happen. These are children, you know, be more careful. And then of course the artists. Bano baana bato, their mind is not ntegera branding ya buli artist nange bwento bwendi. But when we are in front of children, we not very more responsible because we are also mothers, we are sisters, we are aunties. It takes just minutes of influencing anybody in the world, especially a child. It just takes a minute. Most of the times, abazadde advice Jibatu Wanga was for a very short time, but nechuku influencing for the rest of your life. So it doesn't take a long time. But jeno yambala ubi masoko mwane chiro chona ne wiki yona agenda kulowooza ku bintu byo. Sheebah yatuleetedde zino ensonga